Nga tukyagenda maaso ebitongole eby'amaanyi wano mu ggwanga bigenda maaso n'okulozinga oluvannyuma lw'omwami oyo Yosite Buhabulwa ogenda maaso ng'akola ebikolobero ku Bannayuganda. Abantu bangi naddala ab'ebitongole bagenze bamuggyamu obwesigwa wano UN yakakulozinga katwalabye n'enoowe yakulozinze. Wayinza okwebuuza lwaki kino kikulaga nti Bannayuganda balabika nga bakooye obutemu n'obutugumbuzi bw'omwami ono bw'agenda akola ku bannansi. Era bawulira nga eggwanga libalimu tebali seefu bwe bati batandise okulozinga ebitongole byabwe nga bagamba nedda katwesege ensi katwesege Uganda bano tebakyalina kye batugamba tebalina kye bazza. Museveni takyalina gye yatwala Uganda mu maaso okuggyako okubakolako obutemu n'obutugumbuzi obw'enjawulo. Banayuganda n'ekintu kino muyinza okitwala ng'ekyokusaaga naye kino ekintu kiba kitukuba kiba kisula ikonomi nga ebitongole by'enjawulo byonna bivaayo ne bikulozinga. Abaana bu kaseera baba kuno nga bawa bujulizi engeri gye batugulunyirizibwamu, engeri gye batiddwamu mikwano gyabwe, engeri gye babuziddwawo baganda baabwe, engeri gye batiddwamu abantu baabwe abawambibwa enkya n'eggulo. Bino bireetera Bannayuganda kubanga bennyamivu eri gavumenti Yoweri Kaguta Museveni ne bwatyo ne bavaayo n'eddoboozi limu ne bagamba no nedda ennafu is enough, tulina okusitukiramu, tulina okulwana kubanga munnange abaana bangi bakaabye, abaana bangi balajanye, abaana bangi bambi babuliddwako abyabwe, abaana bangi babuliddwako emirimu egy'okukola, abaana bangi bafuuse emmomboze mawanga amalala olw'okuba nti waliwo ekizibu wano ewaka. Ekizibu ekyo kye tukaabirira enkya n'eggulo ffenna kituveeko kituviire tulabe nga tutereeza eggwanga lyaffe. Naye munnange ekizibu kikyesibye ku Bannayuganda. Obujulizi bwo buli kaseera bweyongera mu maaso n'okuba nga buvaayo olw'Abaganda baffe abangi abali mu bulumi. Baganda bange tuli wano ne baganda baffe bali mu bulumi. Kati njagala ondabire omwami ono ddala aliggyawo omutima ogusonyiwa Museveni oba famire ye oba ki ku kye yatuusa ku mwana waabwe ono eyali omulenzi omulungi omugogofu. Munnange n'abanga Yosite Buhabulwa yamuteekamu eyo embeera bw'atyo oyo omwana yakubwa ssasi yali afuluma just genda funa kyakulya naye munnange abakulu ne basalawo bamukube essasi era yeyo embeera muganda waffe gye yatuusibwamu. Lwaki Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine taakola ekisoboka kyonna okulaba nga gavumenti y'omumpembe eno esuulibwa ng'abantu balina ebiwundu oyo nno yasobola okujja mu kamera waliwo baganda baffe abatajja mu kamera naye nga bali bubi naye nga byonna byatuusibwawo olwa gavumenti eno ey'omumpembe eyajja okunoonya ebibye, eyajja okubba, eyajja okutulugunya. Banange tulina obulumi, bannansi tulina obulumi bungi. So otulaba omuntu ng'addeyo n'asirika addeyo n'ayogera ebitaliimu nga bano abayimbi ba kuno ba David Lutalo ng'olaba abantu ng'abo abaluzinze buli kimu olw'okuba eggwanga lyaffe olw'okuba ensi yaffe. Banange kituluma nnyo, kituleetera obulumi, kituleetera ennaku ku mitima gyaffe, kituleetera okugamba oba bano abantu batwagazaamu ki kyokka nga ffe akasente kaffe ak'abantu ba wansi ke kabasitudde okutuuka awo we beewanikidde, okutuuka awo balaze nti bo baakabi, okutuuka awo we balaze nti bo basobola. Kyekyo munnange mukwano gwange muganda wange Uganda yaffe Bannayuganda ffenna era ffe Bannayuganda ffenna ffe abalina se esembayo ku ggwanga lyaffe ewatali kugamba nti ki ffenna tugenda kuyimukiramu n'eddoboozi limu tulabe nga ebikolwa ebimenya eddembe ly'abantu ebityoboola eddembe ly'abantu nga bino Museveni byagenda akola ku bannansi byonna bifuuka lufumo mu ggwanga waffe. Ate naye akimanye nti ekyama ekyo kyogedde ajja kuba kusigaza wano kati mukendeeze kukola ki kukumunoonya. So muganda wange ebyo byonna tubiwulidde naye nina ekibuuzo kye njagala okubuuza. Tebanzikiriza muntu yenna kunsinkana bankweka bukwesi ne banteekako obutesi. Kakati abasajja nga bwe mubiwulidde baganda bange abali kuno ate netiwaaka webeera kiriya mutugambe nti netiwaaka eri kiriya tweyongere okugenda mu maaso. Omusajja gwe baakuba amasasi ate njagala kano mukawulirize kuba njagala ngattemu akagambo kange nabagamba nze siri munnamawulire bano bannamawulire bammwe abali professional nze ndi buloga ngattamu wenjagadde. Omusajja baamukuba amasasi ng'ava ku mulimu ku ssaawa emu ez'akawungeezi ne bamulekawo ne bamuggyawo ku ssaawa 2 ate we baamutwala emulago baamusuula mu mmokyale ng'ate bakimanya akyali mulamu baamusuula mu mmokyale
gwe wenna ali eyo nakugambe gwe wenna ali eyo ng'ofuna emitwalo 5 lwanyise enkyukakyuka eno si firimu ya friction tuli mu byaddala ne bamusuula mu mochari. Kakati muganda wange waliwo struggle nga bw'ogamba waliwo struggle yamanyi okulaba nga bakola ki bakuwa obujjanjabi. Olowooza ki ekyaleetera obujjanjabi okuba nga buddireeyi nga still mwalimu omukono gwa gavumenti nga gugenda mu maaso? Mu bujjanjabi bwange temwalimu mukono gwa gavumenti nga gugenda mu maaso. Okulemesa okufuna gwe obujjanjabi. Okulemesa okufuna obujjanjabi mwalimu omukono gwa gavumenti ya Museveni okubanga sifuna bujjanjabi olw'okusanyawo obujulizi bwange nga tebanzikiriza nagenda mu mawulire, tebanzikiriza muntu yenna kunsinkana, bankweka bukwesi ne banteekako security baganda bange abali eyo. Natokyalingibwa nnyo naye mwalimu Muziba Kisoomu eyagenda n'agamba abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform nga abasinga baali baagala okujja okundaba ne babalemesa okujja okundaba. Omukyala yajja nankimawo nanziba mu ddwaliro nampiikingawo oyo omukyala bamuyita Musawo Hadija ne omukulu gwe bayita mwami Atisingize Jonathan. Mwakola omulimu gw'amaanyi nnyo baganda bange, mbeebaza nnyo. I appreciate you. Kati nga tetunnaba kutuuka ku bantu b'osiima. Banayuganda mwenna abali kuno njagala muwulirize kino kubanze mpuliriza nnyo lwakuba mbadde nkyanoonya wano okulaba oba nga mbafunira ku bifaananyi naye nze mpuliriza nnyo. Kati kuliko aba NRM abali kuno abalowooza nti ayinza okuba ng'ayogera nti yali ava ku mulimu naye ng'ali yeekalakaasa. Gwe wenna yali mu kibuga kubanze nali luuka ng'omuntu ne tuvaayo ne tuyingira ekibuga. Bayisaawe emu nze nsula Kawempe abeekalakaasi baali bamaze dda nga balinda luddako bayisaawe emu. Kati ye baba bamukuba bayisaawe emu kiba kitegeeza wayinza okuba nga waliwo order eragira nti olunaku olwaliwo mu kuba abantu we bati naye nga baali tebabawezezza during okwekalakaasa ne batandika okutambula. Kati gwe basanga kyovola abantu ab'enjawulo baakubwa nga bali ku mirimu gyabwe ne batandika okutambula okuweza ennamba ya mukama waabwe gye yabagambye ku ssaawa emu. Kati gw'osanga ku kkubo kuba bukubi akujja mu maaso kuba basobole okuweza because that time okwekalakaasa kwali kuwedde. Era tobeereyo n'ogamba alimba alabika yali ayokya kipiira. Ku ssaawa emu okwekalakaasa kwali kukoze eki? Kwali kuwedde. So kati muganda wange sijja kwogeza nnyo engeri gy'oli nti okyali mulwadde. Ogambye baani abakuyamba mu ddwaliro awo Mulago kuba nabo twetaaga okubamanya. Abanyamba mu ddwaliro awo Mulago okunzijjawo omukulu bamuyita Mr. Jonah Atisingize mumanyi n'omukyala gwe bayita Musawo Hadija abangi mumanyi ku Sipago kwali ne Musawo Hadija naye mumanyi. Bantwala olwamala okunzibaawo mu ddwaliro nga namalawo emyezi 3 e Mulago nga tebankolako operation yadde n'emu. Baganda bange nga nvunze, baganda bange nga amasira gakulukuta, ate mukulukuta nga tegayiika, amalusu nga gayiika wano, olulimi nga luyiika wano, amasira infection gazinzira munda baganda bange. Nafuna okunyigirizibwa kw'amaanyi nnyo era nebaza nnyo omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu ne ttiimu ye diaspora ng'ekulembeddwa omukyala gwe bayita mama omulungi Mami Dorothy ow'omu America. Mwakola omulimu gw'amaanyi nnyo okubanga munduusiza wano wendi n'eddagala treatment gye mumpa. Mbeebaza nnyo. I appreciate you. Nange era okugattako eddoboozi lyange baganda bange mukitegedde bulungi. Omwami ono muganda waffe ono gwe nkozeeko follow-up ne munoonyaako nkugambye baganda baffe tubanoonyaako aleme kufiireyo mu depression ku kyamutuukako tubanoonyaako ne tulaba ate wawe batuuse. Kati ayogedde ku Musawo Hadija nkumanyi twakolanga ne campaign trail weebale nnyo weebalire ddala olw'omutima omulungi. Jona naawe nkumanyi naye weebale nnyo. N'omukyala era naye mumanyi actually buli muntu kyenkana ali mu struggle n'oba tokimanyi nti nkumanyi mba nkumanyi. Omukyala Dorothy ali mu America ne ttiimu yo yonna we appreciate. Dorothy tukumanyi oyina omutima omulungi era oyamba nnyo oba okitegeera. Kakati muganda wange ku saa zino omuntu ayinza okwebuuza wawona
essaawa eno sinnawona nkyali ku ddagala era nina n'essajja legyembuzaayo okukolebwako. Nina waya mucu munene mu mandibo zange naluzinga mandibo ate era n'omusibo gwa wano bagufulumya balina okunkola operation baguzeeyo. So kati omusawo yakugamba ogenda kuva ku ddagala nga bamaze okukola operation esembayo? Omusawo yangamba eddagala ngenda bivaako operation ng'emaze kukolebwa awajja kuba nsobola okutereera forever. Kati operation eyo yakugamba nti eriyo mu bbanga ki okuva kati? Kubanga sofa oba ogambe 2-2 toka ekyatuko 2-2 tuli 2-23 egyo emyaka 3 ng'oyina metal implants mu bulago obanga ayinamu ekyuma. So yakugamba kiyinza kutwala ddi bayinza kijjamu ddi? Oyogera naye omusawo njogera naye ncontactinga naye era ne mabega wa weekend mabega nayogerako naye ngambi mubuuza nangamba Masudi Luzige okusinzira ekyakutuukako okyali ennyama ekyali mbisi balina okukwatako ng'ennyama emaze kwezimba era ne wenjogerera essaawa eno muno mpuliramu peyini. Okyawulira obulumi ndi ku ddagala. Byebyo nno baganda bange, muganda waffe myaka 3 akyapookya. Abasajja bamukuba amasasi mu mugongo ne lifubutukira eno mu kifuba, eddala mu bulago bamukuba amasasi. Myaka 3 tannaba kubeera kyekimu. Kyekyo kye natandise nakyo nga njagala live eno kubanga simala gakola live. Nga njagala live eno ebeeko kyekukyusaako gwazannyira mu struggle wa struggle ng'ozannyira mu struggle. Politician wa struggle wenkyukakyuka naye nga gwe just oyagala kuplayinga politics yekka. Ekyo kyofaako politics bino tobifaako naawe osobola okukyusa mu mbeerayo. Kati naawe ate owa NRM nga bakuwa obusente okubeera nga osiiga gavumenti ya Museveni akazigo. Mbuyo nnungi nnyo matabuta, buli byekola birungi nnyo. Nakugenze ndi bloga ngattamu, buli byekola birungi nnyo gwe ng'oli eyo osiiga akazigo. Ekintu kino oba osanga oba oyinamuko omutima kiyinza okukyusaamu n'omanya nti ekintu kyokola kikyamu n'abantu b'owagira bakyamu era batemu. So muganda wange, okuva lwe bakuba obulamu bukyuse butyo obutambuzza otya, challenge z'osinza okufuna okuva ekintu ekyo bwe kyatuukawo, mbeera ki embeera ekuyisizza etya sofa? Y'ensonga lwaki era nkunoonyeza oyogereko eri abantu. Okuva gavumenti ya Museveni we yantuusako buno obuvune bwendika essaawa eno embeera enkalubiridde na sikyalina amaanyi mu mubiri. Omusajja yali yeekolera sikyasobola kukola era ttiimu ya diaspora mwena mbwebaza nnyo bye mukola ng'ekuliddwako omwami omulungi omukulu gwe bayita Mami Dorothy ow'omu Amerika. Mukola kyamaanyi nnyo ne baganda baffe mwenna abagatta ku sitwaga abalemedde abali awamu abayimiridde ku mazima gammwe mbebaza nnyo temumazeemu maanyi era mulaga muli wamu standinze nange. Gwe ng'obulamu bwo bwakyuka butya? Mbeera ki gy'okyalenjingibwa ng'omuntu? Kubanga nze wenkusangidde baganda bange, nze wemusangidde omusajja abadde ayambadde masiki kyekisooka, ataddeko enkofiira ate nga ataddeko n'ejjampa nga yeebikkiridde. Nkugambye ng'atambula ng'omutujju ate nga yakolebwako obutujju. Embeera eyo gisanze otya? Tekalubiriza nnyo. Eyo embeera enkalubiriza nnyo kubanga sisobola tambula nga sitaddeko masiki nga sitaddeko jampa olwa insecurity. Nfuna amasimu ag'enjawulo, message ez'enjawulo, oba oliawo nange obulamu bwange kati bweralikira nnyo era n'omukulu batoke ensanga gyonsanzemu ondabye mbaye ntaddeko masiki nekijampa. Sobola sisinkana buli muntu olwa insecurity. Abasajja baagala kumpuuzawo obujulizi obwekyo kye bantuusaako ate n'envayo n'ennyonnyola ensi ki kye bantuusaako ne gavumenti ya Uganda kyegenda ekola Banayuganda, abavubuka abato nga ffe, abafiiriddwa abazadde baffe, abaana baffe. Kati obulamu tebukyali bulungi nga we kyali. Kati muganda wange, nawe wenna atulaba gwe wenna ali kuno ku Lujjuliro TV ne ku page gy'otulabiddeko Naggambe Sheyali nga tukwagala nnyo. Kati kankuwe ku magezi naawe ali eyo. Baganda bange naddala mu politics n'awatali politics. Bw'obanga oyina ekyama ky'omuntu naye nga tayagala kigende mu public ng'akimanyi nti okirina ekyama ekyo, nga naye omuntu oyo alina capacity ekujjawo making sure nti ekyama ekyo kyogera nga bukyali kigende mu public ate naye akimanye nti ekyama ekyo kyogedde. Ajja kuba takyalina nnyo obudde bukunoonya, ajja kubeera ali ku damage control
ng'ali mu kugirange kwegamba gwe takyakunoonya nnyo kuba kati ekyamulede kiri public yensonga lwaki bino tubyogera gwe wenna ali eyo ng'obadde onoonya omuvubuka ono oli wa NRM okolera NRM muli batujju ng'onoonya omuvubuka ono ate nga mmwe mwamukuba amasasi amazima gali nti ffe wano tetudiriitinga vidiyo ate temugikwatamu obujulizi kabubeerewo wano oba osanga munaalekerawo okukola ki muyinza okuba mulowooza ebyadda byaggwa kati nze ebyo byenjagala omusajja mukomyawo obujulizi tetubusigaza wano kati mukendeeze kukukola ki kukumunoonya so muganda wange ebyo byonna tubiwulidde naye nina ekibuuzo kyenjagala okubuuza waliwo abantu abavaayo ne bagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine assizza abaana mu struggle abaana bafunidde obuzibu mu struggle simanya abaana bakola ki tabayamba abaana bonna bali mu nkyukakyuka bafunye obuzibu ku lulwe kati nga gwe yafunako obuzibu kubanze bwe nkyogera engeri gye siinaako ene damage eri physical omuntu gy'alaba bayinza okugamba nze njogera byange gwenge yafunako obuzibu eyakubwa ku masasi kikyoyinza okurespondinga ku bantu aboogera we batyo baganda bange mwenna abali eyo abantu aboogera ebigambo ng'ebyo nti omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akubiddwa abaana bangi abakubizza amasasi abaana bangi abasibizza abaana bangi abawambizza njagala okubategeeza omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President omulonde gwe twalonda mu ggwanga lya Uganda musajja yavaayo ku mazima ge natuzibula amaaso natubuulira ki ekigenda amaaso mu ggwanga mu myaka 4 naffe netugenda ne tukitunulamu tukiraba nga kituufu eggwanga mu myaka 4 teyandibadde teriri awo n'okunyigirizibwa kwe tufuna mu byeducation ne mu byenfuna tetulina kye tufunyeemu omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tumwebaza nnyo okuvaayo kubanga yatuzibukula amaaso ffenna Banayuganda era bwe njogera essaawa eno nkyali ku mazima amazima tulina okwogera nti mazima mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu talina wamagenda gwagamba nti atambula naye talina bantu balina mundu talina bantu balina biso atambula nga omulaba newaba alina gundi convoy oba alina gyayagala okugenda okubanga akuba campaign kwa gundi talina wamagye gwa commandinga kyona ekibaddewo emabegaawo ono omukulu gwe mwalaba yali aze ne pisto nga ayagala kuta pulezidenti waffe omulonde ndoza mulaba basuti soldiers twayolesa empisa baganda bange era nsuubiro y'omwami yali tasobola kuvaawo nga mulamu ekyo kitulazaawa kitegeeza omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu talinaako commanding yonna egamba nti oba akomandinga abaana nti mugende mutte abantu si yakomandinga abantu mugende mutte abantu wabula gavumenti ya Museveni yennyini ng'ekulembeddwako Museveni yakomandinga abantu abajasibe n'abapolisi be mugende muwambe abaana mugende mukuwa abantu olw'okubanga bali ku mazima bawagira omuntu naye ng'ekyokuwagira omuntu kya bulijjo omuntu aba n'eddembe lye lyeryo eddembe lyaffe lye tunoonya mu ggwanga Uganda baganda bange temugwa mu maanyi ku ekyo ndowooza mukiwuliddemu ababeereyo ne mukola olugezigezi abasinga olugezigezi bali ku tikitoko yewali abantu nga yazze leero okumanya politics enkya n'atandika okukola live n'atandika okutandika ossabuka n'emigambo ndowooza mukiwulidde ne ku Facebook we bali mukiwulidde omuntu ye yatuusibwako myaka 3 akyatoba na buzibu ye baamukuba amasasi naye yakugambye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu si yavunaanyizibwa twajja mu struggle olw'ebintu bye twali tulaba ebigenda mu maaso mu nsi yaffe kiba kitegeeza kati gwe atafunanga buzibu kikyoyogera yensonga lwaki twatandise live eno oba nagezezaako okunoonya muganda waffe ono kubanga bingi by'osobola omuyigako ye live example eriwo ku brutality yaki ya mwami Museveni oba okitegeera kati muganda wange engeri gyekiri nti abasajja bakunoonya baagala buza obujulizi ogendako olwo okulaba nga weebeereramu kuba tetwandyagadde abasajja bakole ki bakukwate ogendako olwo okulaba nga weebeereramu okwebeereramu ko nina okwebeereramu nga neekuumira waka era sitambula simala gatambula sisinkana bantu besimanyi neekuumira mu nju kwegamba obulamu bwange era bwakalubirizibwamuko kwenkana imagine omuntu okubanga ali mu nsi ye ate okubanga
takola byateekeddwa kola ate nga gavumenti ya Uganda yavaayo netuusaako buno obuvune sinze nzekka baganda baffe bangi nnyo bebatuusizaako obuvune omwana katugeze foot soldiers yali avuga piki yoba yali avuga mmotoka ng'avuga taxi bamutemako bana bamugyako omukono oba bamugyako okugulu takyasobola kukolerera famire ye baganda bange embeera ng'eyo tulina ogirwanyisa eve mu ggwanga Uganda. Ekyo kirungi nnyo gwe wena nakugamba eyongera okwate ku share button kubanga eno information gye twogera wano eno ya makulu omusajja mumulaba oluvannyuma lwe twamutwala mu ICC n'akimanya nti ali ku ttebo ya ICC kati ayagala kukola ki ayagala kubuza bujulizi kyovola ffe obujulizi tubunoonya ne tubukomyawo mubeere nga mukola ki mubeere nga mubulaba kati njagala gwe kenyini ng'omuntu oweereze message eri abantu abakyakubira NRM akadingidi gavumenti ya NRM ne mwami Museveni yennyini mwenyewe message eri jeno obeere ng'ogibaweereza gwe ng'omuntu. Message eri joining baganda abantu abawagira gavumenti ya NRM go NRM eyo muvubuka oba omusajja omukulu oba omukyalo omukulu oba jajja yenanga oli eyo wagira gavumenti ya Museveni baganda bange lero kiri kunze enkya kigenda baku omanyi tugamba nti omuntu obanga tikinakutuuka bwekibanga tikinakutuuka komala kwekoona n'olyokojju mu lugero tulina olugero lugamba nti omala kwekoona n'olyokojjukira okubuuka gavumenti ya Museveni terina muntu gwe yagala baganda bange terina muntu gwe yagala wabula kukozesa nga tishu nekusuula waawo so omuganda wange yenna ali eyo obanga oli ku gavumenti ya Museveni ogiwagira biki byekola yes essaawa eno bakuwa emitwalo 5 ogule data ovumaganye omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ekyakugenda ku makya ofune ekizibu obanga gavumenti ya Museveni yekikutuusizzaako togenda kufuna kuyambibwa amasanyalaze gavuddeko naye tukyagenda mu maaso ffe tebatuyimiriza genda mu maaso tojja funa kuyambibwa ojja kuvayo nga otya n'okugamba abantu kyakutuukako baganda bange nze ndi confidence n'ekyo kiki ate era nenyumirizaamu nakyo ekyantuukako essaawa eno sigenda kugwamu maanyi sigenda kugwamu ssuubi essaawa yonna tugenda wangula so baganda baffe abaliyo bonna abatubalamu amaanyi aba NRM bangi nnyo boogera ebigambo bingi boogera kino boogera kimu kiri okwagala okutumalamu amaanyi naye omukulu batuuke nze nkukakasa amazima omuganda wange ndi ku mazima essaawa ya leero paka we tunaggusa ekintu kino tekigenda yamba nze ne baba nzisa essaawa eno kigenda yamba abaana bange mu maaso oba abasukulu owulira amaanyi ngaago gwe muganda wange ali yakyasaaga owulira amaanyi omusajja eyatuusibwako obuzibu gayogeza kati gw'oli eyo ogamba obikooye kyova olaba baganda bange era mu nsonyiwe nabagambye ngattamu waliwo baganda baffe abali mu struggle abagamba mbu kati babadde nnyo mu struggle bagikooye eruddewo okitegeera nga era bali mu kugiving up naye kati gwe lwaki ogiving up ng'ate olaba muganda waffe ono eyatuusibwako obuzibu yakyawaga yakyayina amaanyi kyova olaba nze bwe nkusanga ogamba musima struggle ekutamye nga mbadde nkumanya oli wa struggle nga weeyogeza oteekawo embeera nze seegayirira muntu nti munnange sigala nkugamba genda kuba kimanyi oli 18 and above ate ebintu obadde okola ki obadde obiraba kati muganda nga akalako embadde neradde ku point eyo gye tuvuddeko nkubuuza ku ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okinnyonnyodde bulungi nti omuntu atuuse obuzibu obatta abantu ye Museveni si ye Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba ye takomandinga magye takomandinga poliisi talina mmundu talina pisito yonna era Museveni yalina ebintu ebyo kati ekirala abantu bagamba bino byawukana omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu tayambye baana bafunye buzibu kati gwe mu mbeerayo oyambiddwa mu mbeera yange nyambiddwa ekibiina kya National Unity Platform kyekikulemberwa omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga NRM tevangayo negamba nti oba yali ebadde eddagala nga ne mu ddwaliro ekkulu e Mulago teri ddagala naliyo okumala emyezi 3 nga njiika ndusu olulimi luyiika wano nga nvunda nkunkumuka amagumba kati imagine eddwaliro ekkulu ery'omulago nalyo nga temuli ddagala eddagala twagulanga digula emitwalo 15 emitwalo 2 naye we natuuka mu mikono gya National Unity Platform ekulemberwa omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
Gwe bulamu essaawa eno bwe ndina baganda bange okubanga wendi era ttiimu ye diaspora mwenna abakulemberwa omukulu mama omulungi Mami Dorothy mu America mukola omulimu gw'amaanyi nnyo ne baganda baffe abali wano mu East Africa n'abali mu Central namwe mukola omulimu gw'amaanyi nnyo mutugattako kinene nnyo mutuwa amaanyi baganda bange. Ndowooza mbiwulidde baganda bange mwe n'abagamba ekibiina kya National Unity Platform tekifaayo eri abaana bafunye obuzibu kati singa kibadde tekifaayo singa nze munoonyeza gw'omanyi gye mujje omanye obuzibu empiseemu okubanga tusisinkana otulaba nange ndi kibiina kya National Unity Platform okitegeera naye munoonyeza kiba kitegeeza ekibiina kya National Unity Platform kimubeereddemu ate n'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mukyatulaba n'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bakugambye okuva lwe yajja mu ddwaliro ebintu byakyukamu bannamawulire okuviira ddala mu ntandikwa baali baagaana okufulumya eggulire lye nga baabaliisa oba nga baabatiisa ne bagaana okufulumya eggulire ly'omwana n'abeera eyo n'avunda omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olwajja n'ayingira mu nsonga ebintu ne bitandika okutambula ndowooza onfolowinga bulungi. Ekyokubiri ayogedde ku kibiina kya National Unity Platform nti kimuwadde ku buyambi bwe tutagenda kunnyonnyola ku mpewo okiraba. Ekyokusatu abantu betwogeddeko nga Mami Dorothy ne ttiimu ye oyo ali mu America bonna bamuyamba olw'okuba nti baamulaba ng'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga Banayuganda bambi balina obulumi kati mbuulira omusajja oyo Wanajjalavu egamba nti Museveni musonyiye Museveni kwebyo bye yamutuusizzaako Museveni ntuuka gye yamuttira obulungi bwe gye yamuttira future ye munange n'asalawo omuvubuka omuto omwana omuto bw'atyo amuteekeko ekisago kyalifa yejjusa obulamu bwe bwonna. Banange bantu bammwe bwe mulaba nga abantu balwanyisa gavumenti ya Museveni nga balemeddeko banange abantu mbaleke abantu abamu balina ebiwundu ku mitima abantu abamu baluzinze abantu baabwe abantu abamu Museveni abatidde abantu baabwe abantu abamu banoonya kye bayinza okuzzaawo olw'okusoomozebwa okw'amaanyi kwe bayitamu mu mbeera zaffe eza bulijjo. Bannange ne basalawo ne bagamba nedda kye tulina okukola kuyimusa ddoboozi lyaffe okulaba nga eggwanga lyaffe linunulwa at least tufune omukulembeze omulala. Bannange ebintu bino mubitwala ng'ebyo ebitaliiyo naye ebintu gye biri abantu baffe bafudde abantu baffe bawambiddwa abantu baffe batulugunyiziddwa kati omwami oyo golaba amasiga gagamukulukuta just ino ye mukama yamubikkako akasubi n'asumatuka kwali kusumatuka negolowooza abaana b'abantu bameka ababuze completely ne babula nga ne bwe tunoonya tutya munnange tetukyasobola bafuna era nga tugezezzaako naye nga bikyagaanye. Tulina muganda waffe Kibalama John Bosco since 2019 tunoonya myaka emikakati tulina baganda baffe bangi nnyo bannange tebalabikako. Olunaku olwaliro mbadde wano nendaba bamaama abakyala ba Olivia Lutaaya nga bakomezeddwa mu kooti masho emakindye munnange era ne baba mabeiro kale kwegamba Uganda ebyewuunyisa bingi ate munnange era tebiggwaayo naye nga ebitita bitaggwaayo tusigale nga tuli bagumu tusigale n'amaanyi tumanye nti luno olutalo lwe tulimu twaluyingira tetugenda dduvaamu aye tulina okulwana okulaba nga tulumaliriza nga ate tuli bawanguzi. Abo bonna abayagala otuyawukanya abagala okukola diversion ez'enjawulo abagala otumalamu amaanyi olw'okuba bo baba basayiniza akasente okuva eri gye bazigaba obugabi abafuna ez'obwereere ffe abafuna mu ntoyo zaffe munnange tubalage nti tebalina kye batugamba era tulwane nnyo tukyuse eggwanga lyaffe. Baganda bange temubeerawo ne mwebaka mumanye nti buli lunaku olukya nga Museveni akyafuga wano tuba tweziika tuyimukiremu tulwane tulabe nga tununula eggwanga lyaffe. Bino ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu bino ebikolwa eby'okuziyiza bannayuganda bino ebikolwa ebyotukolako obulabe bannange tulina okulaba nga tubivuunike gavumenti ya Museveni eno naye kiwuliremu ti bannayuganda betta bannayuganda beekozeeko bikolobero bannayuganda beekozeeko ebisooya byonna nga bwebikoze
banange si kirungi era bannansi banange njagala abaana abo abalwana okulaba nga tukyusa obulamu bw'Abaganda baffe bano. Abaana abo abeerekereza okulaba nga bagatta eddoboozi lyabwe ku lya bannayuganda bangi abakaaba. Abaana abo abeerekereza okulaba nga baleetawo embeera ey'enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe. Bano Baganda baffe abatuluka amaziga bwe bati kwe bagumira. So bw'obeera eyo ng'olaba oli bulungi tokyagambwako nga David Lutalo, banange bannayuganda gye bali abaagala abayaayaanira enkyukakyuka, abakoowoola Mukama tuyiseewo tutya wano, abanoonya ekyokulya nga tebakiraba naye nga ggwe ate bw'osoloozaamu akasente bw'okajjamu abakutuusizaawo n'olaba ng'oli mulangira. So Baganda baffe temuzannyira ku maziga g'abantu. David Lutalo gw'ogamba tolembya obufuzi, oyo omuvubuka nga w'omuwulidde yali agenda funa kyakulya n'akubwa essasi kalevu ne kaggwaawo. Banange ebikolwa bingi nnyo nga n'essaawa zino akyali mu kutiisibwatiisibwa kwa buli wajja ku kamera obujulizi bweyongera. Gwe n'osalawo n'otula n'oba mu comfort zone n'ogamba onaalimba ono mukyamu lwaki oba ovaayo ng'ate bano bannayuganda byakutuusizaawo bw'oli, manya gye wava olyoke okomewo obeeko ky'oyogera. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atukubiriza nnyo okuba abakakkamu n'oluusi mutujja emize bantu mmwe.